waliwo omukungu wa gavumenti omulala ono nga naye aweereddwa obukadde 500 nga nabyo oba nga nazo zituumiddwa service award. Kasiimo katuumiddwa service award nga kali kenyini kebawa Mathias Mpuuga Nsamba. Era wano bannayuganda bangi batandikiddewo okugamba sente zino zivaawa era zigenderera ki. Ngenda kuwa ebitonotono ebikwata ku musajja ono bitegere bulungi nnyo. Kyolina okukola kiri kimu bw'obanga naddala oli mupya nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko o subscribinge ku channel eno, kwata akadde ka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Buli kimu ojja kuba okifuna ate awatali kubeera ng'omissinga ekintu kyonna ng'oli wano ku Red Zone TV. Omusajja oyo gw'olaba ku screen yo nyongera okutegeeza nti baamuwadde obukadde 500 nga akasiimo akafaanaganira ddala akaweebwa ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga ke bayita service award. Era njagala okutegeeza zaamuweereddwa lunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 9 omwaka guno, omwezi guno gw'okuna 2024. Mwaka gwa 2022 zaali gwali mwezi gwa kutaano amawulire gafuluma ng'owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba lwe yaweebwa obukadde 5 ne ba commissioners abalala abasatu abaali aba NRM nga bwe twabikuwa abaweebwa milioni 400 ababona wamu ne babanga baspendinga akawumbi kalamba n'obukadde 700 mu bokka. So kati Mathias Mpuuga ye ekibiina ekya National Unity Platform kyalimu ne kigamba ffe tetukkiririza mbino era twagala okutegeeza nti omuli w'enguzi bwe tuwe tumukolako tumukangavvula ne bamusaba yeetonde n'ebirala n'abigaana. Embeera nejjanga esajjuka byonna mbadde mbimanyi ebibadde bigenda mu maaso oluvannyuma lwa ssente ezo okubeera nga zaaweebwa ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga mu bumenyi bw'amateeka okusinziira ku kibiina ekya National Unity Platform n'abakulembeze mu kibiina ekyo. Era Mathias Mpuuga n'ateekebwa ku nninga annyonnyole ssente zino zaaki bwe byamulema ne biba nga bijja ate mpolampola. Kakati Mr John F. Muwanga ono ng'abadde oba outgoing auditor general ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogwokuna lwadde lunaku lwajjo lwakubiri yaweereddwa ssente zezimu mu kategore y'emu nti kasiimo era mbu bakatume service award. Jjukire mabegako wali omusajja yavayo n'akunnyonnyola nti service award eyo etandikidde ku Mathias Mpuuga. Era Mathias Mpuuga n'ategeeza nti buli omu ajja ku negotiatinganga ssente z'ayagala. Kati bannayuganda bano beebuuliza nti kati noono ya negotiatinze yamaze kuteesa n'agamba nti nze njagala milioni 5 ne balyoka bamuwa 5 oba zazze nga zirina kusalibwawo ng'alina kufuna ssente ezo. Kasiimo service award katandikira ku Mathias Mpuuga. Era wano abaana abasinga obungi bwe bagambye lwaki tetuzituumira ddala Mpuuga money Mpuuga award n'ebirala naye Red Zone TV njagala kubanga nkuwa details ku nsonga eno. Parliament olunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 9 nga bwe nkugambye yatudde wansi ne resolvinga era ne baditamininga okubeera nga bawa kye bayita post retirement benefits eri Auditor General amanyiddwa nga Auditor General ono amanyiddwa nga John Muwanga okumuwa obukadde 500 ebya siringi za Uganda. Era ne bategeeza nti agenda kubanga afuna naye award eno nga outgoing senior officer nga kuliko nekibayise one off service award yo kyekyo one off service award of Ugandan shillings 500 million Ugandan shillings zagenda okubanga afuna okusinziira ku motion eno eya presentingiddwa state minister w'ensonga z'ebyensimbi state minister for finance Henry Musasizi ng'agamba nti milioni 5 zino retired Auditor General ajja kuba entitled to a lifetime monthly salary payment which is equivalent to that of the sitting officer and a fully furnished house. Simanyi wakano okategedde nti omusajja ono ng'awummudde ajja kuba afuna omusaala. Wuliriza, shall be entitled to a lifetime monthly salary payment. Ajja kuba afuna omusaala paka wanaafa ndowooza ng'omusaala guno gwenkanankana n'ogwo office oyo anaaba akyali mu office atajja kuba afuna ne kibayita fully furnished house. Nti mu nyumba ye government ejja kuba eteekamu furniture. Ekisegedde government ejja kuba evunaanyizibwa okubeera ng'eteekamu furniture. Nti ntebe zikaddiye, nti simanya njagala bitanda,
tisimanya sideboards biki ebirala byonna nga bwebimanya ebyabakungu gavumenti egenda kubayo ebifandinga. Era nayongera okuba nga ategeeza Auditor General ono ajja kuba ng'amaze okuwummula, ajja kuba aweebwa emmotoka gye bayita chova, emmotoka nga one off payment of 20,000 currency points, that is 400 million shillings, payable in lieu of the car and security provided by the state. Okitegedde. Mu benefits endala mulimu amafuta, emmotoka okubeera nga bagikanika, $2 million buli mwezi, an official burial by the state upon death. Nti ajja kuweebwa emmotoka, emmotoka ejja kuteekebwangamu amafuta ku ssente za gavumenti, ajja kuweebwa security era ku ssente za gavumenti, ajja kuweebwanga $2 million eza buli mwezi, ajja kubeera nga afuna kye bayita official burial by the state nga bw'anaaba afudde. Okitegedde? Ng'oggyeko obukadde 5 buno kye baatumye service award ekyatandikira ku Mathias Mpuuga, retirements endala zonna zijja kuba ziweebwa ba Auditor Generals abanaaba bawummudde. Era okutandikira ku ono ndowooza naye afaananyeko Mathias Mpuuga, nti naye engeri gye gye bitandikidde ku Mathias Mpuuga ne bino byandibanga ku sayidi eno ate yaba Auditor General birabika bitandikidde ku ono. Aho kitegeera. Njagala genda maaso okubeera nga nkutegeeza ensonga eno. Mu kutandika retirement benefits eza Auditor General temwalimu service award, naye mbu baakoze kye bayita amendment okugattamu service award eya 1 billion shillings was proposed by Budadiri West Legislator Nathan Nandala Mafaabi ku lunaku olwokubiri. Mafaabi yagambye nti yeetaaga n'abeera nga aweebwa akawumbi kalamba muzimu ku benefits zagenda okuba nga afuna. Era n'ategeeza nti Auditor General n'agenda amanyiddwa nga Muwanga asaavinze bulungi nnyo emyaka 2 gy'amaze mu ofiisi. Nandala Mafaabi n'agamba, I have not heard about a handshake. What are we paying him as he is going? Nti siwulidde ku kye bayita handshake. Kiki tugenda omusasula ng'agenda. N'ategeeza, I want to move an amendment that we give Muwanga 50,000 currency points, that is 1 billion Ugandan shillings for a handshake to go home. Mafaabi, Nathan Nandala Mafaabi mumumanyi bulungi nnyo omusajja oyo. Nandala Mafaabi mu kibiina ekya FDC oyo naye nja mubanyonyolako ekinaba kisobose. N'ayongera maaso n'okuba nga ategeeza nti akawumbi akalamba kano kandibadde kamuweebwa wano sikitegeddeewo. The just question is that he takes home 1 billion Ugandan shillings as a handshake for every year he has worked. Wanji n'ategeeza nti newankubadde musaasizi yakkiriza handshake, suggestion ne ya handshake, n'ategeeza nti $5 million zezeetagisa okuba nga zimuweebwa. This was supported by other legislators who included Jonathan Odul. Nti kino kyawagiddwa abamu ku bamemba ba parliament abalala okuli Jonathan Odul, kuliko Betty Ethel Nalwima, kuliko Wilson Kajweje ne Anthony Akol be bakkiriziganyizza n'ekiteeso kino. However, the legislators expressed need to put in place a standard formula on how to determine a service award to retired Auditor Generals and all other civil servants. Nti newankubadde bano ababaka babadde bakkiriziganyizza ne kino ekyokubeera nti abantu baweebwanga akasiimo naye bandibadde batereeza oba beetegereza engeri ki gye bagenda okubanga bayitamu okubanga abantu wano babawa akasiimo. Kati wulira, now that we are setting a new trend of service award, the best thing would be to decide a formula that is adoptable to the office rather than taking binono bigambo bya Muhammad Nsereko ono ng'akiikirira Kampala Central, naye alina bye yagasseeko n'endowooza ensonga eno tujja kuddamu twongere okuba nga tugikulambululira. Naye ng'omusajja oyo gulaba ku screen yo amanyiddwa nga musaasizi outgoing Auditor General yaweereddwa oba Parliament yakkiriza okuba nga emuwa service award efaanaganira ddala nga gye bawa Mathias Mpuuga, eyenkanira ddala neyo gye bawa Mathias Mpuuga, ebintu byonna ebifaanaganira ddala n'ebya Mathias Mpuuga lwa nsonga n'ono mu ofiisi eyo yasoose.
era yaweereddwa $5,000,000 ne Mathias Mpuuga mu office ya leader of opposition ye yasooka era yaweebwa $5,000,000. So webale kubanga okyatugoberera Red Zone TV kwoli angenda kubanga nkomawo kubanga nyongera okuwa ebirala bigenda kubanga biva side eyo kyoyino kola nadala gwa mupya nga tonaba kubanga subscribe nga nyongera okukutira nyongera okukubiriza nyongera okusaba kirira wansawo labe ekigambo subscribe kikwateko o subscribe ku channel ya Feno kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna.